Mangi nedda sibu nedda. Why? No. Chechiunya. Your nose for. Ndakwa bibimwagwe. Will you clean him up? Remove. Mulongose gweri. Man, the smell is off. Tufa chuma. Jira bimwagwe. You're busy enjoying this money. What's bulijjo obadde ng'olya sente ze ng'obadde togamba nti zikyuma. You cannot touch. But you can spend his money. Ng'osobola okusaasaanya sente ze. Kwata awawunya wennyini. Everything you see here. Njagala olongoose buli kiri wano. Owulidde? Okay, man. Ye, ngenda mulongoosa maama. Kati. Musajja munnange ali mu kulaba eno firimu. Manya nti omukazi gw'olina ewaka. She's far beyond a woman. Nze mukyala wange we muyita mami oba we muyita maama sikirumamu kubanga akola ekyo maama kye yandinkoledde. Omukazi oyo yasobola okubeererawo mu buzibu. Omukazi oyo yasobola okukwata awawunya nga weepyeredde. Bamalaya tebalina budde bwekyo. Kyokka nga mu kulya ssente zo baba balowooza babeefuula nti bamanyi oba bafaayo ku buli kimu. Bakulaga buli sitayiro bazisobola. Zino ez'okulongoosa tebazisobola. Bakulaga nti batuukira mu budde bo bayonjo. Tewali kuli kuba kweyisaako. Laba amazima ddala gennyini. Omala kutuuka mu mbeera bw'eti n'olyoka omanya nti nno ofuuse kyenyinyalwa. Ebiseera ebisinga abantu baffe tubalabira mu mbeera enzibu. Sajja wattu ekyamutuukako ekyamazima kyo bwe kitakuwa lesoni ebyaddala oba oliyiga ofudde. Yes, okay, tokate kaliko original. Nga tennatandika kesooka empiseewo katono nnyo. It's me boy VJ JoshK. Ogunde best friend wange ogunde. Alright, ba besties ba VJ JoshK mugamba mutya kasubire nti muli bulungi. Ntwala mukisa guno obebaza obasiima byonna bye mukola. Gwa likinga, no commentinga, no sharinga, no subscribinga ku VJ JoshK production. Nkugamba gwakola ekyamaanyi gwasinga. Bamikwano enaku zino VJ JoshK ayina muko ku musayi bestie waffe naye ate omusayi ogwo gukyabulamu. Olowooza wakyabulamu ki? Okozesa ka method ke bayita sharing o sharing bitambule bulungi. Kakati bamikwano nze bamutatire Julian. Mukimanyi nti nange ndinayo channel yange bannange mbadde mbasaba mugende mu likinge mu commenting. Channel yange eriko film ne music. Channel yange bagita Atire Julian Films Uganda. Kwegenda onyumirwe ebiri wano byebiri neeri mbagaliza ebirungi tugende mu maaso ne film. Hello. Yes, okay, wano film ne watuhaire Julian Films ate nayo waliyo films. Dega badai mugunde abalayikinga mugunde best friend wangu gunde eyakajja subscribing atugunde. It's me boy VJ JoshK film yafika tujolekere awatali kumala budde atali rachinede. It's me boy VJ JoshK video of mobile device created by both you and me. Salongo, let's go. Munange wetukomya ate wetutandikidde bino betwasembeyo kulaba mu kitundu ekyabadde ekyokusatu. Tuli ku kitundu kyaffe ekyokuna eddagala ly'abenzi. Musajja mukulu ekyamutuukako twalese ng'omukazi yakutte bajjabe oba omwami ono abakazi babadde ayendako oluvannyuma lw'okukola research n'abagamba nti enkeera mbaagala ku ssaawa 2. Omu yamugambye nti ajje ku ssaawa 6 babeere nga batandika okulabirira baabwe anti bulijjo babadde bamunyumirwako sente ne kasuluwe kati keekadde basasulire. Wabula ekyamutuukako senkulu ekyamazima kiri nti kino kyokka kimuwadde lesoni. Kuno okusoomoza kw'amaanyi talina kyasobola kukola. Ate omukazi alina byonna. Kati kiki nkugamba besti mukyala ali eyo waliwo bbaawo oyo akufuukidde ekizibu ng'ayenda wano ne wali gwe noonya obukakafu. Omala okubufuna waliwo embeera w'ogenda omufunziza. Ate ekyamazima omuntu akwagala w'omunenya ku nsobi ye gy'aba akoze asigala mu relationship nawe. Naye omuntu atakwagala agenda kwema n'ansula agambe nti no tanviira bikoze bitya. So
better know that was a wrong number. Kati munange musajja mukulu yabirowoozaamu naye nga tabigatta. Best nkutumiddeko nnyo eyakalekinga okozi kyamaanyi atannaba kikole kati omanyi wolayikinga kisobozesa ate YouTube okwongera okutambuza firimu zino nezituusa ku balala abapya. Munnange baabukeereza nkokola era gwe kyomanyi okulongoosako kwatandikirawo. Okulongoosa kwatandikirawo ono bamuwadde gwa mutiiro kati ne wabaawo atuuka owokusaawa 6 yatuuse. Where's the other lady? Bana oli omulala aliwa? Inside. Ali munda eyo. Okay. Ono yabadde asinga okuwoomerwa kasulu ne ssente ate yebbera nayo babiki bino nange naawumuza essimu atandika okukola egyabaleese. What do I do now? Kati nze oba nkole ki? No, you expect an answer. Mukulu kati onsuubiramu ansa nze baaba mukulu noonya baaba mukulu kati alina okunoonya baaba mukulu yagaba emirimu. Olwasaki banange kanyumira nekasikiramu. This is not a joking subject naye kisuka kati wali ono alina omulongoosa. Nange nedda sibu nedda. Why? No. Kyekiwunya. Your nose for. Come. Ndakwa ebimwagwe. Will you clean him up? Remove it. Mulongoose gwe eri. Man, the smell is Naye awful. kituufu awo kiwumamu. Gira bimwagwe. You're busy enjoying his money. What's Bulijjo obadde ng'olya ssente ze ng'obadde togamba nti zikyuma. You cannot touch. But you can spend his money. Ng'osobola okusaasaanya ssente ze. Kwata awawunya wennyini. Everything you see here. Njagala olongoose buli kiri wano. Owulidde? Okay, man. Ye ngenda mulongoosa maama. Kati musajja munnange ali mu kulaba eno firimu manya nti omukazi gw'olina ewaka she's far beyond a woman. Nze mukyala wange we muyita mami oba we muyita maama si kirumamu kubanga akola ekyo maama kye yandinkoledde. Omukazi oyo yasobola okubeererawo mu buzibu. Omukazi oyo yasobola okukwata awawunya nga weepyeredde. Bamalaya tebalina budde bwekyo. Kyokka nga mu kulya ssente zo baba balowooza babeefuula nti bamanyi oba bafaayo ku buli kimu. Bakulaga buli sitayiro bazisobola. Zino ez'okulongoosa tebazisobola. Bakulaga nti batuukira mu budde bo bayonjo. Tewali kuli kuba kweyisaako. Laba mazima ddala gennyini. Omala kutuuka mu mbeera bw'eti n'olyoka omanya nti nno ofuuse kyenyinyalwa. Ebiseera ebisinga abantu baffe tubalabira mu mbeera enzibu. Musajja wattu ekyamutuukako ekyamazima kyo bwe kitakuwa lesoni ebyaddala oba oliyiga ofudde ate ng'emagombe teri kuyiga. Laba kyokka nga bulijjo nga kanyumirwa ssente ze kabadde tekakola bya kisiru bwe biti. Kati okudde eno waliwo alina okuliisa. Nabakeya mukulisaagala guzira oli kisiru alya gwoba olya lya ojja birya baaba. Oba biwooma oba tebiwooma nze simanyi. Gira gw'olya yasama ebimwa oli amuliisa emmere waliwo aleeta kutuzi. Labakeya amagulu gano lwaki tegawonyako mu butuufu nedda. Oba galieko amazzi aganyogala oba babi. Gwe toyagala mazzi kisiru naye nga amazima gennyini baali balya ssente ze. Bwe baali banuuna kasuluye esoli gundi ani amazima gennyini baali balaga nti weebali nnyo. Kati baba mukulu ng'atuuka. Abange kiki? Did he take a shower? Ava kunaaba oba
Just keep doing what you're doing. Kale sigala ng'okola ky'okola. Don't let me know so I can give him his medication. Ontegeeze oba omaliriza omuliisa tumuwe eddagala. Omanyi waliwo ne baba mukulu byayagala okulabako kati awo ayinza obutayomba nnyo. Olabe ku njawulo wakati w'omukyala ali ewaka ne malaaya. Those are bed experts, but they are not your life partners. Blood. Toyisangamu mukazi w'ewaka maaso olw'okubanga ofunyeeyo akampwankimpanki, olw'okubanga ofunyeeyo omulala akuddedeza. Just in case wabanga omukazi oyo yali asalawo. It is your turn to clean. Okubeera naawo kati raba. Please stop talking nonsense. Gundi gwalina okulongoosa mulekeraawo. You've never cleaned him up. Gundi tonnaba mulongoosaako bukyanga atandika pupula. Omuya yeepyerapyera naye ono yatannaba longoosa kati bamugamba tandika. Gundi ogenda bikola. Like I said before. Nga we A ngamba. job in this house. Omulimu gwange. And you do the cleaning while Chiso does the washing. Kumuliisa kati mwe mukole ogw'okulongoosa. Do I look like a sheep packer? Gundi nkulabikiranga owalayisa era bwe kiri. Gundi oli mulalu. Bali mu kuyomba kati babaaba ne babaaba. Nange. Really? Gundi otambula ogenda. Really? Ogenda mbu. Ne boy omuyaya ky'omuka gwe ak'omukulu. Biri bintu w'omukulu mulalamu. Twanti mwevuma bubiri bintu bw'abato. Ne biri bintu w'omukulu. Mulabe edduka ne waliwo omuto akuba biri bintu. Gamba omwana ono yali mu lubuto yali atulayininga kuba biri bintu. Bella! Bella, we are not your fool! Gundi tetuli ba busiru. And of course you're not. Kubanga naye toli smart. Girls think. There's no way I'm touching that man's face. Nze sina ngenda kwata mu biri bintu If woyo. you think Chiso and I had the ones good to. Obolooza nkiso munange. Abagenda okugira tebijja kola. Damn man. Awange. Mufaayo kimwe mulongoose. Running up and down. Gundi. Onyiza. Running around. Bino byodduka. Clean that man up. Butufu ogenda longoosa oyo omusajja gw'atannaba mukwatako ogenda mulongoosa. Why? Lots. Osaaga. Lots! Look, if you open your mouth to insult. Singo damu noyasamu ekimwakyo. Beat you blue black. Butufu nja kukuba ofuke wa bulu ne black. And banaye baba mukulu najja. Baba ono. Go and clean him up. Gundi genda omulongoose better. You guys are saying that my husband is still in his diet. Abakulu mugamba nti bawange akyali mu biri bintu. Muli wano musinika binnyo. 5 minutes. Dakika 5 mugende mu mulongoose. Muwulidde? Move. Mwanguwe. Naagera. It's okay. By the way, nekirala. Watch TV. It's okay mulabe TV. Kati gwe kibbera. I want you to go clean him up. Njagala ogenda omulongoose. Kati baba mukulu waayogera. I'm looking for someone to make a scapegoat. Gundi mpulira njagala muntu gwakuwaayo. Glad to use you. Wabula ojja kunsanja singa gwe mba mpaayo. Ayina bwino waabwe. Basi kati omugezi awulira baba mukulu. Ebitolooza bikyayina amakulu kati. Bera agenza akwate mu biri bintu w'omukulu. Twakoye nnyo. Abanno bano. Mubajja n'abajja. Naawe. It's me boy JoshK. Tulika Nigeria. So nga tenkujjukiza nti wonyiga wansi w'erinnya lya firimu eno gwali mugirabira ku YouTube. Waliwo channels ez'enjawulo ne JoshK Films official weeri. Ogituukirako munnange ojja kukola firimu endala zonna. Beera ng'atuuka. Nange okyumuka. Nkulu. Kati, nyabo, weepyeredde empaka eno wansi. Oyagala sesemeko wooba. Ag'omukulu n'eddago. Ekifaananyi kirina okulaga nti omwenzi kiba kyenyinyalwa. Yenda ng'omanyi. Hey! Why? Why is my husband's clothes not washed? Engoye za banga tezinayozebwa. And where is she? Aliwa inozooza. Bella? Bella era. Yeah, ma. Tannatuuka munnange. Kiyungu kya Bella. She's not here. Tannatuuka. Time.
esaawa nga zitu Is really trying my. wabula bera ayagala kungezesa kangende mu abagenda okumwabya nga bera yewuyo owaayi olagawa. I'm so sorry, Mike. Oh, shut up. Sirika Where do you think you're going just like this? olowooza olagawa ebyo byeweetintinze My friend, go and wash the clothes. gundi genda oyoze engoye Oh, wow. mama saagala kwogera naawe bwota toyagala njogere naawe ntya You think you're going to a party or you're olowooza oze ku pate oba that's on a wheelchair? What is it exactly? Go and remove that shoe and go and wash the clothes. genda ogyemu engoye n'ebyo ebigudi by'ogenda oyoze Face and doing this rubbish. okutuuka leeti kinyiiza baba mukulu. And why are you even sitting here doing nothing? Kati gwe lwaki otuddaano nga tonnabaako kyokola engoye ziddugala omusiru ono kati ekikuluusizaayo ng'olowooza ze n'abyoza kiyungu kyoyitawo. Eddagala lyabenzi otayiga kweno oddemu otukaabire bba wange ayenda mukyala wange ayenda ku bino bye tulaba Okay. okudda eno. Please, I'm begging you, please. Bambi bebi nkusaba Please stop coming. abakazi bano balekere okujja It hurts me. butuufu okubeerawo kwabwe kunnuma Does their presence hurt you? gundi ate kijja kitya nga bali bakubiibiita kati ebabaawo bakulumya Every time they come, timunaye buli we they bajja have to clean me up. mubutuufu nga bazze okunnongoosa I just see the face of disgust. And mubutuufu ndaba bifeesi byabwe as a man, engeri gye bantunuulira bebalamu amaanyi. You're expecting them to clean you up with love? gwe obadde osuubira nti bayisuubira okulongoosa That they were with you because of love? n'omukwano omungi nga nze bwe nkikola si kyo ssebo It was a business transaction. baaba It has stopped. You should understand. baasi I understand, but please, bebe ekyokukitegeera kiri awo naye I can't take it anymore. bambi sikyasobola kigumiikiriza kwegayiridde Understand you. nkitegeera mukwano Stop. At least until your limbs start working. naye munnaye tebagenda kulekera mpaka nga amagulu go Joyce, gazzeemu okola bebi nawe olekerawo oba balekerawo ku JoshK munnange baba mukulu agambye bakazi bajja tebalina gye balaga mpaka ng'awonye oba kitwala mwaka mulamba. Omukulu yeekaka bamugambye waatawona tebakomawo so waatawona basigalawo kati omugezi leka ngenda kugeesibira kati wanonoonya amaanyi agawona obanga obadde okyanyumirwa okulabirira bambi yeekakaba alabike nga sebaalisibye agenda naatereera alisibye sepeesa kati lino eryokubiririranye ekibutobuto ate ekibuto nakyo kigazi aba amaanyi galina okussaamu. Husband can make use of his hands now. Nokimanyi kati baawe engeri gy'asobola okukozesa bulungi emikono Clean himself up. ajja kwerongoosa ffe batute tugende abula baaba I am sick and tired butuufu of nonsense. bino bintamye I mean, this place is driving me crazy. okubeera mu kino ekifo amazima kinsuula busuuzi ddalu Just imagine what I've reduced myself kale in. laba engeri gye nessizza amadaala paka ku byekisiru Say ebyo my name. erinnya lyange mukazi Packing someone's feces. omukazi Smells ayina so. ebibakwatako kati The foul odor in this yadde universe. biri binto In one place. akyuma okusinga With this stench. kasasiro w'ekiteezi ekyamazima kyo Do you know I balina bet okikola night these days? okimanyi n'ekiro seebaka nga ndowooza ku gusajja guno na mulimu guno abali wano ow'oluganda mukasulu omulala najja sisita mukasulu Do you know I asked this woman? nemmwe Literally begged her to allow us go. Since nsabye omukazi ono atuleke fit for now. baba mukulu okimanyi Totally refused. agaanye ekiki We have to keep coming until tulina okujja fully well. mpaka ng'awonedde ddala nga we twali tumunyumirwanga mulamu ne banna Are we the ones that inflicted her husband? ngefe abalina okulabira bawe gwe gundi Why you voice so? okimanyi oyogera nnyo gwe
I did. Sale dobozi baba mukulu omumanyi obukambwe. Put us in trouble. do you want her to change her mind? Baba. Bibatamye. Eddagala lyabenzi. Sabenzi. Omutambuze. Munange. Butufu abibaza biganyi. Nedda kimutamye. Ekyamazima. Wekuba kuyiga. Ayize. Eboyo obulwadde emikono gyo gize. Amagulu tegannawona emikono gyasobola ogitambuza naye amagulu go. Olaba amagulu ge gakyamusibyeko abakazi bali abakooye bamutamye abeetamiddwa. Abakazi betulina ewaka basajja bannange njaga bagamba mulekerawo bayisaamu amaaso. Ye muntu nga ne wooba omukooye asaana kirabo ebyaddala. Wakiri sonda amaanyi oyiyo mugambe munange hani mbadde n'omukwano mungi gy'oli naye nkukooye naye mbadde nsaba wakiri okwateyo mirikwesi zino 3, 2, 5 otandikirawo obulamu at least atulooza tukitekisingako oguyayo okumala genda byonna bye mukoze ne gubitwalira abalala abapya. Gwekyobumanyi abakyala abali ewaka basaana kwebaza bakola kyamaanyi. Nekira abawala bano we baba mu bulamu bwabwe bwa bulijjo bafuna nnyo emikisa mingi. Abasajja bangi abakwana bafuna ssente nnyingi. Omukazi okusalawo awo okujja atuula ewuwo kitegeeza kwerekereza byandifunye mu basajja abalala. Abeere naawe agumire obulamu bwo obwavu bwo embeera zammwe efuga bbiiryo byonna abigumidde. Ekyamazima tasaana kuyisibwa mu maaso bw'atyo. Okay, please, I'm taking him to excuse me. Abange gwe. I'm talking to you. Njogera naawe. Dress him up. Mwambaze. Njaga mutwala mu ddwaliro kati. Please, make sure you fix this place and do his laundry. Ekirala mwoze mutereze bulungi ekifo kino na buli kimu. Bakola lwa butagala. Abo boolaba bafumbo. Kuliko omufumbo agenda okuwa embaga. Kuliko influencer planisi. Sijja muyita planidi. Kuliko planisi. Abulira abafumbo anti kaduuka. Anaabani mubamumenyere. Mwaba bamanyi. Bawo anti kaduuka. Waliwo nono omukyalo omulala yekuba ekizigo bafiruta n'ekizigo kiba kingi amasa. Simanyi naye waali awo ali ku saidi y'abasajja nnyo kale abuulirira. Tuyina naoyo wali mu nnyumba mu kizimbe wali walina omusajja omugagga gwatagala kufiirwa. Ne baali mu bwenzi bayenda ku muntu omukyamu wekyomanya. Wagala okutulakinga essimu y'omwagalwawo yiga kati ye solution genda ku Play Store wa Apple downloading omusomo gwo gye guli. Omukulu bamuleeta mu ddwaliro funya emikono tulabe. Okay, then ekyo kiryoke kati yeetaaga kubeera nga naavuza wano zeetaaga okumasaajinga. He's really doing good. Butuufu omusajja ali mukola bulungi. He's so awesome. Ali mu kuimprovinga. In no distant time, he will walk again. Munnange okusinziira kubonera ajja kuddamu atambule. Mukama yeebale. Doctor. The muscles on his leg and the nerves are doing. Obuzibu kyali ku magulu ge. So he takes his drug. N'enjala. Okay. Definitely. Naye ajja kubaasoba. Sebu kati omuyaaye afunye ekikonde ali mu kuwona. Okay. Katonda ng'amusumuludde mangu. Bameka abagamba That's good. yandyongedde okulwalayo emyaka emiranga 3 afunika akeeya kaabana. Nga baba mukulu ye supervisor wa banne. Bibi nnyo. Firimu yaffe egenda mu maaso tuli mu kulaba eddagala lyabenzi oba adulterers antidote with me boy VJ JoshK. A video of more value, the value created by both you and me. Salungu. Kati munange ebbanga we lyetooloola kazi watu
bakkirira omuyaya ate amagulu tatandise nago gakozesa. What are you doing? Baby, okola ki? I'm just trying to exercise my leg. Ngezaako kola exercise amagulu gano gawone mangu yamanyi. You sure about that? Ekibambuli akyaliko olishuwako kyokola. I'm okay. Yeah, ndi okay. It's just that sometimes it's just too heavy for me. Stigazitowa buzitoyi. The doctor said you will feel that once in a while. Ati munayo omusawo yagamba ekyo ojja kuba okiwulira. Okay, let me assist you. Baby, labayo. Please, I want to beg you for something. Bambi, baby, waliwo kye nkusaba munange. Can they stop coming? Bano abakazi balekerawo. I can do things on my own. Okujja ngenda kubyekolera. Really help my healing process. Mbutuufu kijja na kunyamba okuwona mu ndowooza. Neetaaga kubeera mentally stable. Yes. I mean, kyoyagala bagende. And every time I see them, it reminds me of my... Olaba ekyamazima bampisa bubi. And my fully through their faces. Mbutuufu gwe singa olaba faces zaabwe nga bandiisa bandabirira. Baby. Let me help you up. Kale kankuyambe nkwambuse waggulu teyamuddamu oba bagenda oba tebagenda. Baba mukulu yagamba bateekeddwa okubeera nga bagenda ng'omukulu awonedde ddala. Esifu kiri mu kuwona. Kiri mu kuwona ayo kyali wange. You've all learned your lesson. Kati yabagamba ndowooza mufunye lesson. Any married man again. Temuddamu okubambira omusajja omufumbo. And do not return. Ate we mugenda temudda. Do not want any of you to have any business with my husband. Saagala omu ku mmwe abeere ne business ne bba wange. If I see you on the road, oba ki singa nziramu ne nkulaba. do not give me any reason to change my mind. Tojja kumpa ndowooza ya kukyusa birowoozo byange wabula nja kwetwala nti sikumanyi sikulabanga kumuna ndayira. Nothing will connect me to your... Wallahi tetuddamu kubeera na connection yenna nabbaawo. So much we appreciate. Weebale munange tusiima. So much. Weebale. Gamba baba mukulu abasiibudde. Olaba weye kubanga tonnabulirayo ate kibeera kino kyekyali kyagala ennyo okuvuga azinoko kyagala sitayiro kabinunu. Baba mukulu bambi mukazi we yakkiriza banayika mbagambeko ekintu kimu ng'awali omugenge batafunyiirawo ngalo n'awali omukwano tofunyizaawo ngalo. Oyinza okubanga ebirowoozo byo bikulimba bigamba mugobe funa omulala togenda funa musajja ali perfect. Yamugamba ebi mukwano munnange. I always thought that I was married to somebody that's human. Butuufu nalowooza nti nawassa muntu naye I know that God actually sent me one of his angels. Toli muntu. Nkizudde nti Katonda yampeereza buweereza malayika. Oli omu ku bamalayika be. Everything that I put you through. Bambi bebe nsonyiwa ku byonna bye nkuyisizaamu. The betrayal. Nakulyamu olukwe. Byonna ebyekisiru bye nkoze nkwegayiridde nsonyiwa. If Mugamba it's okay. Forgiveness and responsibility and maturity and love, if they all had faces, it would be easy. Yakkiriza. Leka bambi naafukamira wansi sajja mukulu. Sorry, please. Namugamba baby nkwegayiridde nsonyiwa. It's okay. Namugamba kiri okay baby. Kyenkugambye kino nti nga awali omugenge batafunyizaawo ngalo nawali love tusaawo birowoozo. Love ebeerawo goberera omutima gw'omusajja oba okyamwaga asigala ng'omwagala musonyiwe ugende mu maaso. Togenda kusanga muntu ali perfect. Abasajja ffenna twenda. Siri mukazi nkugambye abasajja ffenna mutwenda. Naye nze bwe ndaba bino njiga era obwenzi nabuggala. Kati gwe nsuubira okubeera mbu nsimanyi naakiika ewu omukwano nsonyiwa sikyasobola. Baby. Kukyendabye. Babe. Hi. Mukazi wattu yajjenkera bebe. Yes. Teba ki. Kiki bazembize. I'm not pregnant. I got the job. Siri lubuto mfunye mulimu. Kati ada manyi kifunye olubuto. More CV. Baby. Yes. Are you? Kati. Yo. Nayimuka. This is good. Kirungi. I'm so proud of you. Nanga munayi kwenyumirizaamu. Called for a celebration. Ndabayo. Ndeete gundi to celebrate. Toyina gy'olaga okyali mulema. Bambi mukazi wattu azze munaafuna omulimu.
agenda akole. Basajja bannange muleke abakazi bakole. I hope this job will not take you away from me. Kansuubira omulimu guno tegenda kutwala ate kati abo bokola naawe nedda. Sawa benkola nabo kabeere manager. Talina kyajja kukolawo. Omukwano gwange gugwo hani kankumire nasalawo gukumira. Basigala bwe bato ngeggwa nina obubaka obw'enjawulo gy'oli bestie bambi bakisibukuwa kati wuliriza munnange eddagala lyabenzi esooka baawo oba omwagalwawo esooka omuse mu ssaala. Nagamba nti nno ssaala engeri gye kiri nti obwenzi buva munda mu muntu. Ekyamazima Katonda yekka yasobola okukyusa endowooza y'omuntu. So pray for your hubby. Ku screen yo ze firimu zimu ku zenzenkole ziri emabega weno nazo zinoonyeka either ng'osaakinga linnya oba okoonaawo. Then ekirala mukwano mbadde nkugamba nti eddagala namba 2 kola okunoonyereza okuŋŋaanya obujulizi obusingako awo. Wekugambira nti weekwate nnyo yiga kati. Genda kuyiga kati nakukolera omusomo ate ogulimu obutya busobola okutwakinga essimu y'omwagalwawo oba omwana wo byonna n'oba ng'obifuna. Omusomo ogwo gwa kusasula akasente katono, ofa ya mitwalo 3. Simanyi gwe wonaagenderawo nga guzzeeyo ku bbeeyi entuufu oba gukyali ku ofa. So genda kati odownloadinge app ya yiga kati olabe byonna ojja kuba obirabiraawo. Okuŋŋaanya information omanye as long as alina smartphone gana amasimu gakwanagana bulungi nnyo nnyini ddala bestie. Oyagala ki ekisingakaawo? Nkwagala nnyo ebitagambika. It's me your boy VJ JoshK. Bino ebisembayo nabyo bikulu. Love you. It's me your boy VJ JoshK. The video of more value, the value created by both you and me. Salungo. Love you my besties. Oyagala kutrackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako alina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu yetakuganya gikwatako nengo oyagala kugitrackinga eddagala lyondina. Oyinza okubaawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda. Babesti njagala okubategeeza nti no amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo beera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli. Kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene, just namba ya simu. Abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala otracking ali Uganda oba nga tagannye yadde okukwata ku simu yo. Ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye. Nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunnyonnyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu. Kasita ennamba eyo eba ng'eri mu simu eri buterevu oba ogenda kufuna buli kimu, si WhatsApp, si messages, si gallery, si calls. Obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location. Bawange oliwa saawa zino omwana ono ngambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero. Kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna. Kati okufuna ekintu ekyo ogenda kugenda ku Play Store downloading app bagiyita yiga kati. Ku yiga kati lyekuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo. Kati nange nga VJ JoshK nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako. Kati odownloadinga app ya yiga kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo. Okitegedde ekintu ekyo. Kati onoomala okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll. Omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office awa zino emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategedde kuyiga kati. Genda ku Play Store downloading app bagiyita yiga kati. Ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde. Nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera. Nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yonna eyajja nakuyigiriza wana wawo olina okunyiga mu simu yo tekemu enamba y'omwagala. Kyokka nno kwogwo omusomo nakuwadde method zeza nya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga azalina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna. Bannange lwaki neero gojja gwegenda kuyiga kati waliwo n'omusomo kuyigiriza enkozesa ya yiga kati
how to access yiga kati nago weguli gunonyeeko kugamba kuyiga kati gye kigwera downloading app bagiyita yiga kati simyo boy VJ JoshK. See you besties. No bwenzi nawe tubugobe.